Radio Bilal omukowoozeewo amanya n'eddoboozi Kasule Umaru Makiyu. Tuba tuyingiddewo kubeera nga tukutuusaako puroguramu daawa okuva ssaawa 8 paka ssaawa 10 nga tukubuulira oba nga tukujjukiza oba nga tukusomesa ebyo byonna ebikwatagana ku ddiini ey'Obusiraamu. Era tubeera wamu ne seeka waffe ajja tubuuzaako awo mu maaso gwe tutambula naye omusomo ogukwatagana ku bya busika. Ani alina osika, ani atalina sika, basikira bajja, baani abasika, ebyo byonna tugenda bba tubinnyonnyoka naddala olunaku luno olw'essanyu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogwokusatu omwaka 2021 akadde kagenderedde. Ate we tuddako mu timetable oba mu kalenda y'eddiini ey'Obusiraamu, olwaleero ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogwa Shaaban. 8 omwezi ogwa Shaaban kitegeeza wabulayo ennaku mbale bubale okubeera nga tuyingira omwezi omukulu ogwa Ramadan. Nolwekikyo obalaabalamu wasigadde ennaku 22 oba 21. Abataaliwa mubeere nga muliwo ennaku zammwe nga obudde tebunnabakwatirayo. Radio Bilal kyenamanya katonyezeemu omukowoozeewo bongera okutegeeza nti genda ku Google Play Store tekamu Bilal 94 katonyeze emu odownloadinge app yaabwe era otandike okutuuliriza live wonna wonna w'oba mu kitundu kyonna mw'oba oli nga netiwaaka oba sigino nga tekusumbuwamu yadde. Ate era osobola obbafuna ku mikutu ng'omukutu ogwa YouTube ne Facebook. Genda oteekemu akawunti yaabwe osaakinge Radio Bilal 94 katonyeze emu FM. Oteekemu Radio Bilal 94.1 FM. Ojjabba obafuna ku YouTube ne ku Facebook oba ku website yaffe www.bilalfm.com era nawo ojjabba obafuna butereevu. Ate bakutegeeza nti empaka za Quran 221 Radio Bilal 94 katonyeze ate nate ekuleetedde empaka za Quran 221 nga zakutojjera mu mwezi omukulu ogwa Ramadan. Kati nagwe omuzadde oba essomero lyonna nga olina omwana osobola okumuleeta bulungi n'abeera nga yeewandiisa kasitaaba oyo omwana nga tasukka myaka 14. Jangu omuwandiise ku ofiisi za Radio Bilal ku kitebe ekikulu eky'Obusiraamu Old Kampala Gaddafi National Mosque obutasukka 31 omwezi guno gwennyini gwe tulimu 2021. Empaka zino zakuweerezebwa live wano eno ku Radio Bilal ku mpewo zaffe. Ate era bakutegeeza nti okwewandiisa kukolebwa okuva ku ssaawa 3
paka sawa 11 na bwekityo beera nga okuva ku Monday paka ku Friday beera nga ojja oleeta omwana wo omuwandiise kasita aba nga tasukka myaka 14. Okwewandiisa kwa mitwalo 3 gyokka ate nga abawanguzi bakuvaayo n'ebirabo eby'amaanyi ate nga buli mwana yenna anaaleetebwa ne yeetaba mu mpaka zino ajja kubeera nga muwanguzi. Okumanya ebisingawo bakubire ku masimu gaabwe 0755 21 4862 oba bakubire ku MTN zaabwe 0784 68 25 37 0784 25 ate management ya Bilal Islamic Schools ewaayise bategeeza abazadde monna mu Uganda nti olusoma lwa P6 ne Senior 3 ne Senior 5 oba Thania Idadi ne Thania Thanawi lutandika nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokusatu 2024. Beetegese bulungi okwaniriza abaana bonna. Abasomesa batendekeddwa okusomesa abaana abamaze ebbanga eddene mu muggalo gwa COVID-19. Bongera okubategeeza nti okuwandiisa abayizi mu bibiina ebirala nakwo kugenda mu maaso ku ssomero okuva ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ssaawa 10 ez'olweggulo. Bakutegeeza nti n'ebisale byabwe bisigadde nga we bibadde nga tebannayingira mu muggalo. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga eya HM wa primary 0758 007 79 oba kubira HM wa secondary 0701 85 02 93 oba kubira principal 0702 73 86 akadde kagenderedde abahira mutwalire sheitaani nabo bongera okubategeeza tege amafuta gokka okuva ku lusozi Sinai gajjanjaba endwadde zonna ez'amajini ezitudde mu mubiri. Gajjanjaba amafuta ago gajjanjaba omutwe oguluma, okumeketa amannyo, okugwa ensimbu, okubeera nga omubiri gukubeera nga gukuluma nnyo buli kaseera n'endwadde endala nnyingi ez'amajini. Bakutegeeza ageetaaze ojja gafuna ku AK Islamic Book Center mu Kwana Arcade oba Global Complex Tax Park FF16 oba ebaayise ku bitaala wansi wa Masjidi Afwa oba eruweero ku Nabbuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka oba ku reception za Radio Bilal 94.1. Ayagala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe wammanga 0701 95 896 oba 0784 68 25 37. Awo twongera okubeera nga tukutegeeza gwatuwuliriza 94.1 Radio Bilal omukowoozeewo oyo yenna ayagala okwefunira ekiraamo otuule wansi ojjuzeemu by'oyagala bakukolere na biki by'oyagala amaziika go gabeere nga gali bulungi nga byonna ebibeera mu kiraamo. Genda dduka mbiro ogende Katwe ku Masjidi Jamia ewa Seeka Abubakar asomesa abaana abato omugambe akuwe ekiraamo tuule wansi okijjuzeemu. Oba genda ku AK Islamic Book Center mu Kwana Arcade nawo obeere nga wejjirawo ekiraamo. Oba gende Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Alhaji Kadunabi Bwadiru oba genda ku Masjidi Jamia Abwayise mu ofiisi ya HM Abdukarim Center mu Islamic Primary School Omwami gwe bayita Akeba Emajongo
obagenda bwayise ku third party ku gate ewaseeka Oman abeere nga akuwa ekiraamo. Ayagadde bafuna yita ku 0703 73 79 98 0703 73 79 98. Abatuwuliriza ddakiika 37 ezakayita ku ssaawa 8 ogw'emisana gano eno. Ffenna tulabye akakuba kazze Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuweemu ekisinda okuba ekirungi mu kko. Amanya n'eddoboozi Kasule Umar Makiyo kubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku byobusika wamu ne Seeka munnange agenda bbanga atweyanjulira biidhinillahi ta'ala. Naam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Amanya Umar Sulaiman Kasule, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu akyatukuumye okuba nti akaseera kano tukyali mu baddu bakyawadde obulamu ate n'aba nga atuwadde obulamu bwa mirundi ebiri. Atuwadde okusookera ddala amaanyi agasobola okutambula ne tujja wano, ate n'aba nga akyatuleeseewo mu ngeri y'emu nga tukyali balamu situnaba kubanga tufa. Eno nsonga nkulu omwana Adamu yenna gy'osaanye okuba nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba gwe wenna agenda okukola bizinensi, gwe wenna agenda okukola embaga, gwe wenna agenda okukola ki kyonna ky'owulira kyoyagala okukola. Fakita ennene mu byo ezisinga obukulu ziri bbiri ezisookera ddala. Fakita esooka y'ey'obulamu okuba nga toli mufu. Bw'oba nga tonnafa nga Allah akyakuliseewo, eyo fakita nkulu nnyo ekusobozesa okuba nti obaako nekyokola. Fakita y'omulundi ogwokubiri kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akyakuwadde health of the body, omubiri gwo nga gukyali mulamu, teguyinaawo kigutaataaganya, ate mala sukaali, ate alusaazi, ate kino kiri, ate kiri. Ebyo byonna bw'oba nga Allah bikutaasizza, because omuntu asobola okulwalamu ng'omuntu, naye endwadde zaffe zetumanyi oluusi tolwajjayo kasenyiga tajja kugaana kutambula, ne bwe kunaaba kuweereza ojja kujja kumpeeweereze. Bw'onaalwala olwaddeyo omutwe sudaa, olidde waliwo omutwe ogukuluma omutonotono ogwo ogukoonerera naye nga tegukugaana kutambula, ng'ojja kutambula. Naye Allah bw'akuleetera obulwadde obutasobola kugumiikirizika, mutuufu obulwako kyokola. So mu mbeera efaanako bwetyo kyova olaba nti twebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, bwe lukya tumwebaze okubanga akyatuwadde nga tukyali bulamu. Omuntu asimbayo okuba omwavu mu nsi, Nabbi sallallahu ayogera, yagamba nti yabuuza abasahaba n'agamba nga ani asembayo kuba omwavu. Man al-muflis? Al-muflis man la mala lahu. Ewulidde iflas. Nagamba iflas kitegeeza omuntu okubeera nga ali down 0 bw'okizizza mu makulu ag'amangu. Naye basahaba Nabbi sallallahu yababuuza nti atadruna man al-muflis? Abange mumanyi omwavu lw'enkupe. Kati iflas kitegeeza abeera nga bwe nti ndi flat, sirina. Kakati basahaba ne bamugamba, ya Rasulallah, al-muflis man la dirham lahu. Ya muntu atalinawo wadde ekiki ekikumi. Kati dirham waffe wano kituyita ekikumi. Agala n'abanyonyola agamba omuflis walladhi sayati yawma al-qiyama la qabla dhalika, agenda kujja yawma al-qiyama bidhahabin min a'malin, ng'alina ebirungi ebiyitirivu. Owulidde? Ebirungi nga bimwetuumyeko, yakola kino. Owulidde? Naye Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku olwo olw'okuba nti lwagenda okusasula, ng'omuntu wujuhun yawmaidhin sha'nun yughnihi, nga buli omu anoonya ekimutaasa. Kati gojje n'olusozi lwo olwa zaabu olw'emirimu, olusozi lwe olw'emirimu emirungi wakola. Allah subhanahu wa ta'ala nabbi n'atunyonyola ebigendo gitemaatema, gyozze nazo tulera za zijje zikugoberera mirimu gye wakola, bagenda kussa ku mizaani ey'ebibi n'ebiki. Ogaa nti mbutuufu wentunulatunulamu wano tewali ayinza kunsinga, naye wakad shatama hadha wa akala maana hadha
wasafaka dama hadha ebyo byonna byonna waliyadhu billah. Almuhimu kama kana sallallahu alayhi wasallam, ebintu bingi nnyo abantu bye tugenda okuba nga tufeesinga, naye bw'obanga okyalina obulamu chansi gy'olina nnene okwongera ku mirimu, okwenenya. Naye wano ku nsi kuno asingayo obwavu, nkiddemu, asembayo obwavu ku nsi kuno ye muntu Allah gwajje mu bulamu bw'ensi. Ate abakyayongerako ki? Okujjako ebintu bisatu byokka ebijjo mu nkiddamu, anti era si yabikola. Omanyi lwaki? Singa oleka abaana ng'olese byana, omanyi zetera okubira ku byana, tulina abaana n'ebyana. Naye singa Allah akusaasira n'obanga ku nsi kuno oleseeko byana, oyinza okukaaba ku nsi kuno ne kwakhirayo n'okaaba. Kyova olaba tugamba nti omuntu asingayo okuba omwavu kuno ku nsi ye muntu Allah gwajjeemu fuse bwetwa. Emaali yonna gy'abadde nayo nja kuwekeza mpemu. Omusajja ate nga badde president, Allah amusaasi, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Siyetaaga kusabira lima annahu ikhtalafa almilla. Kati omusajja oyo amanyikiddwa ku mulirwano wano waffe Tanzania, abadde amanyikiddwa nga Magufuli, Pombe Magufuli, president wa Tanzania. Sente zabadde mupitirivu, obuyinza babadde nabwo buyitirivu, nobuzadde babadde waali waggulu we obuyinza okuleka Allah ow'ekitiibwa. John Pombe Magufuli ebbanga lyawangadde ddene mu nsi, naye kyannaku nkiddamu nti kyannaku ife abantu bakoledde byabakoledde tusobola okusiima. Kyannaku okuba nti byonna byokoze bifudde ettogge ngewa mukama wo tolina passport ekutuusaayo. Oba okategedde bulungi ako? Kankaddemu atuwuliriza akitegeere. Kyannaku okukola n'okolera ffe bowangala nabo ne tusiima, naye n'otafuna passport ekwongerayo ku lugendo gy'olaga. Kyekisembayo obubi nti n'ofa nga tolina shahada. Kuba Allah atuga passport yeyituwa ddaga nti fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ebirala byonna bikole, ebirala byonna bikole ki? Naye okufa tekujjanga gy'oli ne kukusanga ng'obusiraamu tobulimu, ng'oli mabbali gaabwo. Ebirala byonna bikole, kubanga tukimanyi bulungi ne mu kuwolereza kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, kuwolereza kwe mu bantu bagenda okusembayo okujja mu muliro. Bagenda kulwana nnyo asabe Allah ow'ekitiibwa agende waaki yajjeyo mu muliro, ajjemu mu abo abantu abalinamu akanyiikuuli mithqala dharratin min khardalatin min al-iman, abalinamu waakiri akatinye nnyo nga kalinga kale empeke y'akalo, abajjemu mu muliro, abasevinge newankubadde nga bali babonerezeddwako, naye tebaba nga bali abagenda okubeeramu nga khalidina fiha abadan abada. Tagenda kubanga bali abagenda okubeeramu olubeerera n'oluki olubeerera. Seka ebadde tahayya mukaddima. Omusomo gwaffe gwe tusoma gumanyikiddwa bwa busika lwaleero nga tambulira mu program dawa ku Kampala mukadde Bilali FM 94 katonyezeemu. So olunaku olwaleero insha Allah njalutegeeza abatuwuliriza nti tuli ku kinyusi. Eri yonna yonna tubadde kakoota akasooka kakoze eki kawedde, era abadde tannabiwulirako tumulagirire ku mukutu kwayinza okubijja agende bugenzi ku Islamic Inheritance Consultants oba Consultation Limited. Ogwo mukutu guli ku YouTube, iyo channel ya YouTube. Byonna byonna ebyakuyitako osobola okubisangayo. Genda bugenzi ku simu yo, ogende ku YouTube osubscribing, otekemu ekigambo ekyo nti Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ajaba asobola ofuna byonna jakuba bifuna osubscribing, oteke wakadde kubanga olizo kuba otaliwo naye ne tubanga emisomo kuba musomo subscribing zeno sawa nakade era osobola okujja sawa yonna wojjira osobola okubanga obifuna era n'okusharinga mugabireko abalala.
so ekikulu n'okozera muyinza okugenda ne ku page yaffe eyitibwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda, era nayo kwebiri oba oyise ku Google ebikuleetera, era bw'oba oyise ku Facebook era nawo esobola okuba nga ebikuleetera ne ku YouTube. Awo wennyini seeka nga tunayogera kinyusi abantu bakirinze nnyo naye tetwerabira nti tuli wano tu-streaminga live ku Islam Television. Bweyagala tufuna live kwetuli ku Islam Television. Agende bugenzi mu Facebook. Ngenda bugenzi ku Facebook oteekemu Islam Television ojjaba otufuna bulungi ng'ate tuli live. Katusooke tujjawo obulango buno tukomewo n'ekinyusi ky'olunaku. Okiwuliriza rediyo ensunsule live from Entenda Mungu semu www.ugandaradioblog.com. Mukyala ayagala okulabika obulungi nkwanjulira Yasin Fashions. Ku Yasin Fashions tulina ebiteteeyi ebiwanvu n'ebimpi, tulina party dresses, body hug dresses kw'ossa ne casual dresses. Kyangu ofune kamizo zonna mu buli kika ne skirts ez'omulembe omuli Caribbean, office skirts, body hugging skirts, round skirts, jean skirts n'ekindeke ki okuteekako blouse eza chiffon n'ebika ebirala bingi nnyo. Tusange ku Boost House, Benchwanika Street, edduuka B16 ku Ham Shopping Grounds opposite Chisenyi Bus Terminal ku J3, J10, J11, J12, J19 ne J20. Tukubire ku namba 774 99 97 82 ne 774 99 97 82. Jukira nti engoye zaffe zikyukakyuka okusinziira ku bwetaavu obwa bakasitoma baffe. Yasin Fashions twaza kulema. Mwamata musobola muvayo nze mbyetemere. Baganje okufumusika kakite bakuyite kujenga na kubomoa. Lwaki? Nitwaliro mwakaliteeka mu sementi. Ate kakati sementi uli mu kumutema. Wano nagenda mu nyumba ya Dr. Godi bukyanga asibatalaze emyaka 35 akola kimu kya kusiimuula. Nze nkola kimu kya kuddaabiriza buli mwaka. Kati kankola ttalazo n'ekyo nkimalirize. Nali mmanyi engeri gy'oli musawo ekyo kirwadde kimanyi naye tugwa mu bafere bagafulumuutalazo batalazo Center Limited. Basangire haliya nakulabe lwakava ku Cherinan Brothers. Tarazo Center Limited be batunzi ba tarazo omulembe mu mayinja g'ebikanyonna. Ate nga balina n'abakozi ab'omulembe abasobola omukutiramu ofune ku simu noti 7529 Munnayuganda omaze ebbanga ng'ologota n'agaloota agatategeerekeka ofuna obubonero obwekuusa ku ndwadde ez'amajini ne shaitaani. Kankwanjulira aba SK Shaitaani Kira bakuleetedde eddagala ery'ekiwalabu erinakuyamba okwewala obubonero n'endwadde eza shaitaani ng'ezo. Bakuleetedde Habat Sauda ow'ebika byonna. Balina zaiti zaituni mu sayizi zonna ez'enjawulo. Balina Shaitaani Kira mu bika eby'enjawulo ow'okunoona, ow'ebizigo ne oyiro ate mu sayizi zonna. Balina sirapu ey'abaana gye bayita Hanan, ejjanjaba okuziira, okufeekeera, omwana eyamira n'endwadde endala nnyingi nnyo. Balina obubaani obwa buli kika kyonna okuva mu mawanga ag'Obuwalabu ag'enjawulo. Bakuleetedde obuwoowo mu bika eby'enjawulo. Basange ku Ham Shopping Mall, Block M, edduuka namba 28, 29 n'amakumi-30 opposite ne Kisenyi Bus Terminal. Oba Kaleerwe ku katale ka Kizito Market. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu kagamu emu 30 48 oba noti 75 27 kinanamu 10. Sedika Real Estates nga kati ffe tukutte ensonga ya Real Estates ne tugiwanika ku mutindo waggulu. Tugula n'okutunda ettaka, ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'emmotoka ezikozeeko. Kati ku myezi 3 zokka wewenya bupangisa nga weefunira poloti mu bifo eby'enjawulo okuli Wakiso, Bujuuko, Bira, Kira ne Sentema. Ate ekyenjawulo tukola ne property swap ez'amayumba, ettaka n'emmotoka. Sedika Real Estates tusangira Wakiso ku kizimbe kya Meeya ku Kidda ku District Headquarters. Okumanya ebisingawo tukulire ku simu namba 7 noti 2 43 93 77 oba 774 91 17 30 ne 754 64 59 Sedika Real Estates Ewakiso. Kano ke kaseera Radio Bilal wekutuusirizaako kino obadde okimanyi mu Busiraamu.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم okunoonya okumanya kukakata ku buli musiraamu musajja oba mukazi. Annual Investments Limited ye kampani yokka eyakakasibwa Ministry ya Labour and Social Development okufunira abantu emirimu waggulu w'eggwanga n'emirimu gy'obwakiriina nga bano bakola ku kisaawe ky'ennyonyi ba offroaders nga bano bakola ku kisaawe kya Emirates Airlines ba housemates nga bano bakola mirimu gy'awaka okugettako ba warehouse attendants niba tebalina ddala abeesigika aba Annual Investments Limited okufunira emirimu wabweru w'eggwanga omusaala musaba ddala kati gwayagala okulinnya ebbaati okugenda okukolerako wabweru w'eggwanga Annual Investments Limited ye yokka egenda okutuukiriza ekirooto kyo ng'ekufunira omulimu okugenda okuwa omusaala omusava basingibwa Nateete ku Jinju Road oba bakubire ku noti 759 17 3 mu noti 7 noti 6 14 4259 oba noti 782 43 4975 eyo ye Annual Investments Limited abakufunira omulimu wabweru w'eggwanga n'ofuna omusaala omusava. Singa namanya omwana ono sambi mwononeddeko ssente zange. Bamukwejjusa omwana musomeseze ku Nuru Islamic Institute jjajja w'amasomero g'eddiini n'oluzungu mu Bugisu Region. Ku Nuru Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka ku siniya ey'okuna, naye mu byeddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga giyite Thanawi. Nuru Islamic Institute yawandiisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Balina Universal Secondary Education, balina abasomesa abatendeka obulungi ku madaala gonna, amazzi amayonjo, amasannyalaze, eddwaliro ku ssomero lyennyini ng'ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nuru Islamic Institute ssomero lya Kisulo nga lirina n'abaviira ebweru abawala n'abalenzi, esangibwa ku Tororo Road ebwalula mayiro 4 okuva mu kibuga eky'Embaale. Bw'ayagala ebisingawo kubeera headmaster wa secondary ku 0702 58 27 75 oba headmistress wa primary ku 0703 14 Radio Bilal kingamu nyakatunyeze mufama enyunyizibwa amateeka ga Uganda Communications Commission. Okiwuliza radio ensunsulu Bilal Fama eyatenga nnongoseemu www.ugandaradioblog.com kyondamu nyakatunyeze mu Bilal Fama ku simu yo mu mmotoka yo Bilal Fama owuliriza. Welcome to Chalik Radio. Bilal Fama. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا وأنت دربي شكرا. Changamunya katonyezemu Radio Bilal omukowezeewo amanya n'eddoboozi Kasule Omaro Akiyo amanya Lunanga Omaro Sulaiman Kasule. Changamunya katonyeze Bilal, changamunya katonyeze emu Bilal FM. Naam Seka, tubeere nga tusimbula ddala mbagirawo ekinyusi ky'olunaku olwaleero. Alhamdulillah wa ba'd. Naam, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tutandise naye ndawo obusangwa buno bubiri bunnuma. Ate mmanyi n'oyo ali eyo atulaba buyinza okuba naye bumuluma. Obusonga buno bubiri nsaba tubufunemu ekyokuyiga. Ife abali wano mu studio pozzi n'abo abatulengera wonna we muli. Kesi zino ziri bbiri naye mmanyi zisobola okutuuka anytime ewalala wonna. Nfunye consultation omu ku basiraamu baffe azeeko ewange nanneebuuzaako nanga nseeka tulina ensonga taata waffe yafa naye mu kufa abadde n'abakyala ab'enjawulo abadde n'omukyalo nga 3 naye ng'abakyala abo buli omu sigamba nti bapangisa buli omu alina wakola ki waasula we waali nga balina n'abaana naye Allah bw'amala okujjula mukadde waffe oyo ekiraamo yaleka alaamye kati olw'okuba alina abaana abasoma ku ddiini
abaana abo eddiini gye baasoma ne bagenda okutunula mu kiraamo oluvannyuma lw'okufa kwe ng'ekiraamo balaba tekiri makubo maki matuufu malambulukufu ndala bwe bageraageranyiza naki n'eddiini niyo baako omu ku bamanyi b'obusiraamu era abeesigamirwako bwe bakimutwalira tebaakisoma kati abalala beemulugunya bagamba lwaki temusoma ekitabo kiraamo kyani kya muzeeyi nga bwe yakola ki bwe yakiteekateeka bana baga nti si kiki si kirambulukufu wabula tulinde shariya etulambulule ennambulule ki entuufu okusookera ddala ensuubiza enkwata ziri bbiri kati ekirungi ennyo nti abaana kati alinamu ku baana abategeera nti wano mukadde waffe yakola ki ensobi ate ekyokubiri ne batuukira ku abo okutuukiriza akalombolombo ne aya Allah subhanahu wa ta'ala nti fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun era ne bagenda basobole okuba nga beebuuza ku abo abalina okumanya ku nsonga eyo naye kyendala kye nawuliddemu mu kyo nti bwe yali alaama yagenda n'agamba mu kiraamo kye nti buli omu gye mutadde gy'abaakola ki gy'abaabeera gwe nakasagga n'abaana bo gwe Hanifa n'abaana bo naawe Rukayya n'abaana bo kati abamu ku baana ekimu yemu ku nsobi kale gye okusookera ddala nze gye nawuliddemu naye nga tekindaba kuteera tusaba Allah abawe batereere naye obuzibu bwe tulina nti abantu tebamanyi kulaama ate tebaagala kulaama eyo ensonga esooka ekyokubiri abantu bano bemulekera ebiraamo byammwe n'ebiwandiiko byammwe ngamba abaana baabwe oba abasika abasinga obungi balina entegeera emu nti ekintu ky'omufu kyalamye tekikyusibwa ne bwe kiba kikontanye n'obusiraamu wamu n'amateeka ag'obusiraamu n'okulamula kw'ensi nga bwe kuyinza okubeerawo abantu balina entegeera eyo mu mutwe naye ekirina okubavaamu nti omufu si yategeerera ffe abaki ngambye asembayo obwavu muno mu nsi ye mufu era aba alwana nnyo bwe yasobya singa bamutereezezzaawo asigala mirembe kuba bwe mugendera ku ekyo naye kimukosa kubanga yakikola teyeebuuzizza oba oli awo n'akola ebi byakoze ebigenda okumuviiramu ate okubonerezebwa gy'ali eyo sinaliyo nengirekaawo kubanga sinaliyo eyokubiri omusajja yafa ng'alinawo bakadde maama ne taata ne mukyala we mukyala we ng'abazadde abaana naye ekyennaku nti omusajja ono oluvannyuma lw'okuva mu dduniya yaleka agambye nti emaali yange egabibwanga muki mu shariya kyenkakasa nti yaleka ekiraamo naye obuzibu bwe buli bw'amala okuba nga ava mu bulamu obw'ensi wayitawo ebbanga lyalinga lya mwezi ndowooza abakadde be beesitula maama ne taata pozzi nga banoonyayo ne sheekh abawerekereko basinkane muwala waabwe anti bo basezaala basinkane muwala waabwe boogerezeganye naye balabe engeri ki gye basobola okuba nga batemaatema ki emmaali naye bwe batuuka mu nnyumba yabaaniriza ne batuula n'abawa n'entebe bulungi ne batuula kakati bwe batuula ne bamugamba nti munaye muwala nti kakati ensonga etuleese wano bweti ne bweti mutabani yava mu bulamu obw'ensi naye obusiraamu bugamba nti omuntu bw'aba afudde emmaali ye nga bwe yalama nti egabibwe muki mu shariya tubale tuleese seeka wano ayongere okutulambulula ku mateeka ago tulabe n'engeri gye tukola ki gyetutematemamu kati nga tulabye otya kati omuwala mukyala nga kamuyite muwala kubanga bali bakadde be ng'agenda mu kisenge agamba taata kanzije kambaleetera emmaali ey'okutematema ng'agenda mu kisenge bw'atuuka mu kisenge nga yeetema sipureyi engoye zonna ng'aziggyako taleeka kuwadde akagoye n'akamu ku mubiri ng'afuluma mu kisenge nga bwe yazaalibwa ng'ayolekera bakadde be nga baga nti bannaye nzize emmaali yino ngireese mugitemeeteme ebyo biri mu nsi bye bitambula ebyo
kino nze kyampaddemu ekyokuyiga eri abavubuka abawasa. Manyi Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kutugamba nti omukyala tulina ensonga nnya ze tusinziirako okumuwasa. Sigamba nti zonna abeera nazo kubanga mu kumaliriza mu hadithi eyo Nabbi alina kye yatulonderako ekisinga obulungi. Naye bwe yamaliza hadithi yagamba nti fadhfar bidhati ddiini, mululunkanire ennyo oba kitegedde abalina eddiini. Kati omukazi nga talina ddiini ng'oyo, kuba ekyo kyokka kyakoze olowooza weetaaga okukebera omutwe weetaaga okukebera. Seeka nze mbalaba ekikola kiba kimazi kimala bumazi. Anti kanesembese n'ekigambo kya Zuhair ibn Abi Sulman yagamba nti tara min samiti laka mu'jibin ziyadatuhu au naqsuhu fi takallumi. Ndi omuntu bw'omulabawo ng'asirise, bw'olaba asirise akwewuunyisa era osigala tomutegedde ye yaani. Naye bwe oyagala okumutegeera obulungi n'okumuteekulula mulinde abeeko kyakola oba ayogere. Kakati oyo yayogera naye ng'okwogera kwe yayogeza bikolwa. Ekitegedde bulungi kikumala bumazi kikumalira okumanya nti gwendiringa naye yaani. Naye bwe bagenda abakadde baafuluma era tebaasigalawo, baatambula butambuzi ne bakola ki? Ne bagenda Sezaalawo ne Nazaalawo ne Sheikh n'obeeyambulira ng'omukyala akelaiminga nti ebintu byange bba wange bye yandikira mwagala okujja mu bitemeeteme mu bibbe. Eyo nno y'ensi. Seeka katugende mu maaso oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo lw'ensonga ezo tubadde kyakuyiga. Kakati olwaleero twagala tumanye ensonga kye bayita empagi. Manyi obusika buno nabwo bulina empagi nga bulaba obusiraamu bwe bulina empagi, n'obukkiriza nabwo ne buba n'empagi, n'okusiiba kulina empagi, ne hijja erina empagi, ne shahada zirina empagi, ne swala zirina empagi. Owulidde? Ebyo byonna byonna bituwa okumanya engeri gye tukolamu ebintu ne gye tulina okubigobereramu. Empagi z'obusika ziri 3 era olwayo ze tugenda okuba nga tuzitunuulirako. Allah bw'anaaba kyatuwadde akadde tuyinza okweyongerako ne tubako ne tutunako ekirala. Naye nga empagi z'obusika abaffe kitegeeza empagi mu kusookera tugenda kukinnyonnyola. Omuwarabu ye bw'annyonnyola kibayita empagi agamba nti yuqsadu bihi, oba kyategeeza mu kyo janibi shay'il aqwa, ye sayidi y'ekintu ennywevu oba ekifuula okuba nti ekintu ekyo kigumu weekiri. Example ya nnyumba nabadde ennaku ena wensomesa, oli yaleese scenario n'agamba nti abantu batuuka mu Ramadani nga kati bwe tuli mu kaseera kano tugenda mu Ramadani. Oli n'agamba nti ngenda kuwasa naye ng'abadde ne mukyala we okumala ebbanga lya myezi 8 kubanga Ramadani abaawo wa 9, kale 8 n'okudda wansi. N'atuuka mu bbanga lya Ramadani nga tunaatira omuyingira n'alyoka ajjukira nti maama gundi no simuwasanga, oyo naaba mulungi kubanga agamba etawowanga n'ateeka mu nkola mu kaseera ako. Naye ate asembayo obubi ate nga mubi nnyo. Nkiddemu asembayo obubi ate nga mubi nnyo. Yoyo akakasa nti omukyala si muwoowe ate nga amwagala ebbanga lyamaze naye. N'atuuka mu kaseera nga kano nga tuyingira mu Ramadani oba nga tugenda kuyingira Ramadani n'amugamba nti maama gundi ogira oddako ewammwe ngenda kusiiba. Oba okategedde bulungi? Enjawulo girabi olw'okuba bagenda mu kisiibo n'asooka amuzaayo ate nga n'oluusi n'omukyala naye musiraamu, n'oluusi nga n'omukyala naye muki? si musiraamu. Muna omusiraamu, omukyala musiraamu n'omusajja musiraamu, keesi ezo zonna zisoboka. N'omukyala okubanga si musiraamu ng'omusajja muki? Musiraamu. Nanga nti waayi sooka oddeko ewammwe bwe tunamala okusiiba olowooza talina Katonda sitabala mu Ramadani oyo si musinza Ramadani obwediya tulima nsobu asinzaako mwezi gwokka.
So kyaba tugamba nti kye bayita empagi janibi shay'il aqwa lwe ludda lw'ekintu olugumu oba oludda olufula ekintu ekyo okuba nti kinywevu nga kigumu. N'agamba nti warukun juzu min ajza'i haqiqati shay. Ate ekintu ekyo tekyawukana na kintu kiri, empagi teyawukana na kintu kiri, ebeera yakyo ya mukyo yennyini. Okugeza akasiisira. Wasulako mu kasiisira sheikh? Allah akusaasire. Nze nakasulamu koseewo. Akasiisira ako kabeera n'empagi. Kalina empagi ey'omu makkati. Oyagala toyagala erina okubeerawo. Ne kaba n'empagi eza rawundi ez'ebbali. Ez'ebbali kisinziira ku bugazi bwako. Bwe kabeera nga kagazi era n'empagi zijja kuba nnyingi. Naye nga alal aqalli ziyinza okuba nga ziggwera mu mpagi nga 18 20. Sene basiba rawundi bwe bati. Ziyinza okuba ku mpagi 18 oba 20. N'ogattako n'eya wakati. Empagi abiri mu emu. Kati akasiisira ako toyinza gamba nti bw'ojjawo empagi ezo kasigalawo. Kiba kitulaga kyekyo nti empagi emu eba ekutuseeko evuddeko kituufu, naye okuvaawo kwayo oba okuvaawo kw'empagi ezo kiraga nti akasiisira tekaliiwo. Ontegedde bulungi? Kiraga nti akasiisira tekakola ki? Ekitegeeza nti empagi kikasiisira kennyini. Okategedde bulungi ako? So akasiisira ako ze mpagi. N'olwekyo n'empagi z'esswala y'esswala yennyini. Kituufu ddala. Empagi z'ekisiibo kyekisiibo. Ompulidde bulungi? Empagi za shahada ye shahada yennyini. So tebyawukana. Wabula bakulagala nti olina kuyimirizaawo kino kakasa nti kiri weekiri. Ekitegeeza nti singa kiba kivuddewo nakyo kiba tekiriiwo. Nja kwesembeza hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi n'agamba nti as-salatu imaduddin. فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجeza ku swala yagamba nti swala mpagi mpagi z'eddiini. N'agamba nti omuntu yenna bw'agisaala n'agiyimirizaawo eddiini eba eyimiridde. Mbulira omuntu bw'abanga abadde tasaala nga tomulaba mu muzikiti oba tokola tolina omulabako wonna ng'asaala weebuuza ki nti ono musiraamu oba exactly musajja ono musiraamu nga simulabangako mu muzikiti. Owulidde okutegeera nti oli musiraamu. Yes, kategole esooka ebirungi osobola obikola ebisigadde, naye wetukukategorizingire wasookera ddala wali mu masigidi. Kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti gwe mulabye yenna nga addeŋŋana masigidi mumukakafuseeko obukkiriza. Kati tukulabayo ekitegeeza nti tulina kubuusabuusa either oli mubali oba oli mubali. So mu mbeera efaanako bwetyo kitugambye nti rukun kati bw'omerewo empagi y'obusiraamu oba obusiraamu buvuddemu oba obumenyeewo. Owulidde? Ne wana era kyekimu kyetugenda okunulako nti bw'omenyako empagi mu mpagi y'obusika obusika oba obukoze eki oba obumenyi. Nga warukunu ekyo tubadde mu lulimi oluwarabu oba omuwarabu wakitegeera. Bwe tugenda ku warukunu istilahan mu mateeka agaffe aga ilmu al-fara'id, abasajja bannafaraid abamanyi by'obusika balina engeri gye banyonnyola ekigambo kino nga batugamba nti huwa ma kaana juz'un min ash-shay. Huwa ma kaana juz'un min ash-shay, kyekyo ekibeerera ddala ekitundutundu ku kintu ekyo. Eggulo nadde nnako wensomesa mu darusu emu nembuuza abasiraamu nti empagi actually nakye nabadde ndeeta okuleetera kiri nti omuntu atuuka mu kiseera kyonna agamba nti abamu omuteeko gwe naleseeyo ogw'abantu abamu agamba nti anti Allah we yali akowoola okubasiiba agamba bakkiriza. Kati ate bwetugamba nti omuntu bw'aba omukazi tamuwooye asiibira buki bwereere, tatawanira bwereere, emmere yalye n'ebyokunywa byakole ki anywe. Omusiraamu ali omu waliwo imaamu gye yaŋŋamba sayidi ze bweyogerera eyo waliyo omusiraamu yawulira ebigambo ebyo n'agamba nti nze mukazi wange sijja mugoba siri wiringi kwawukana naye bwe bamunzibyako mu kapiriyodi ak'omwezi ogumu guno
mpulira. naye ng'ate tagenda muwowa oba biraba byombiriri. Kaakati n'agamba nti kaakati ate era bwe nnaasiiba nja kuba nsibidde buki kati kandi ne mukazi wange nsigale naye. Era ekisiibo ebizibu biringa babiri emabega awo omusiraamu oyo ndoza teyasiiba n'atuuka n'okwagala oba ndowooza okulekayo okusaala. However ate namulemu oluusi bamaseeka era mu nnamula zaffe kirungi nnyo ne tulamula nga twetegereza ebintu ebibiri byonna tulina obbigiraageranya okusiiba shayi n'okuwasa shayi. Ebintu ebyo byombiriri byawukana mu nnamula oba ntegereka bulungi. Okusiiba kuno mpagi z'obusiraamu naye ate okuwasa si mpagi z'obusiraamu, implying nti omuntu bw'aba asazeewo n'agaana okubeera nti awosa mukyala we n'asalawo okugamba nti asigale naye ng'ate ekisibo kituuse, tetujja mugamba nti tajja kusiiba kuba okusiiba kwa buwaze ku ye. Oba ntegedde bulungi? However ajja kusigala ng'afuna omusango ogw'obutawasa ki? Ogw'obutawasa mukyalo oyo butamuwa mu mateeka matuufu. Lwakuba oli yabigatta n'agamba nti kati engeri y'okuwasa gikunzitira okusiiba kati n'okusiiba kankole ki? Kankwenenyeze ddala. Aba akoze kikyamu. Ateekeddwa okusiiba kuba kwa buwaze. Ate okuwasa oli bwafa nga tawasizza so nga yeekuumye talina muki kubanga okuwasa kulina ennamula ezisukka mu emu ziri ennamula 5. Mulimu kye bayita waliwo nnamula gye bayita wajib au fardu ne wabeerawo gye bayita makuruhu ne wabeera gye bayita haram ne wabeera gye bayita mustahabu n'esembayo gye bayita assunna. Empagi egundi 5 ennamula 5 kati buli nnamula ejja okusinziira ku mbeera. So kubeera wajibu ku muntu oyo gutukakasa kati omusajja oyo oyagaana okusiiba oyo kiba wajibu ku ye okubanga awasa, kiba kifuusi kya tteeka ku ye okubanga awasa asobole okubanga ayimirizaawo empagi esigadde ez'obusiraamu. So nga tugenze maaso oyo tumuvuddeko tuli ku mpagi. So batugambye abasajja so batugambye abamanyi aba ilmu al-fara'id mateeka gaayo batugamba nti empagi batugambye kitundutundu makana juzu'an min ash-shay kyekibeera ekitundutundu ku kintu ekyo dakhilan fi mahiyatihi era nga kikiyingiriramu ddala muli bwennyini kya bihaithu la yujadu dhalika shay'u illa wujudi ng'ekintu ekyo tosobola kisanga okuleka nga weekiri nawadde ekyokulabirako neŋŋamba nti nno nga tetudagenda awo live example nyinza okumuleetera ennyumba buli omu waali kati wano fe tuli mu studio eno erimu pulayi erimu plasta eriko plasta antege n'ebinyinyiza ebirala naye ensonga enkulu empagi za studio eno kiki okusookera ez'omuzimbo ogwa studio ebisenge bwe nkugamba nti empagi zijjeewo naye plasta mulekeewo osobola omugjawo osobola obijjawo bwe nkugamba nti ebisenge ebyo byonna bijjeewo naye plasta yo mukole ki plasta mulekeeko waggulu ng'ayimiridde n'ebisigadde bijjeewo tekiriiyo ekitegeeza nti okuwasa kinyiriza mu binyiriza obusiraamu naye ate si empagi ey'obusiraamu kitegeeza nti tesobola kugenda na kinyiriza netuleka empagi hakada. So kyetugambye nti haqiqata shay so studio yennyini nnyini ogamba nti omuzimbo guno gulina okuba nga weeguli ogwa studio. Naam kyaba tugamba nti karukuu fi swala natuwa ekizampu nga bwolaba rukuu mu swala kuba eyo mpagi mu mpagi z'eswala wa qiraatu surati al-fatiha nayo mpagi mu mpagi z'eswala wal qiyam okitegedde ezo zonna mpagi liman istataa au alqadir au alqadir alayhi. So ezo mpagi mu mpagi z'eswala naga fa huwa juzu min as-salati nafsiha mpagi mu mpagi z'eswala naye ate nga kitundu yeswala yennyini ontegedde bulungi wala budda min wujudi lisihatiha era ng'eteekeddwa omuntu okuba nga agiyimirizaawo embagi eyo eswala esobole okutuuka. Bwe tuba tugenze mu swala mu nnyini nga bwe tuli munda
omuntu bw'aleka empagi waliwo gye bayita omuswala mulimu kye bita sujudu sahawi khilala sala. Singa omuntu aba alese empagi mu mpagi z'essala aba alina okukola ki? Okugiriwa. Wabula idha taraka wajiban min wajibati ssala fa innahu yasjudu sajidataini wala yaqdi. Oba kategera bulungi nti omuntu bw'aleka ekyetteeka mu byetteeka biswala taddayo kukinona, wabula bw'aleka empagi y'esswala alina okuddayo empagi yaginone ate n'oluvannyuma avunname envunnama bbiri. Oba kitegerekese bulungi? Kiraga obukulu bw'esswala n'empagi mu sswala. Waqiila abamu bagamba kano kali mu philosophy kye bayita empagi bwe tugenze mu lulimi olwa filosofa alfalasifa bafalasifa basajja bannafilosofa bagamba nti arrukunu huwa ma yalzam min wujudihi alwujud. Arrukun ma yalzam min wujudihi alwujud. Ekiyitibwa empagi kyekyo ekikakasa okubaawo kwakyo okubaawo kw'ekintu ekirala. Mutegedde bulungi? Ekiyitibwa empagi ma yalzam min wujudihi alwujud. Example tugiwadde nti kyekikakasa okubaawo kwakyo okubaawo kw'ekintu ekyo. Tugambye omuzimbo bw'ojjawo empagi ez'ennyumba by'ebisenge osobola okulekawo plasita? Tasobola. Bw'oba plasita tasobola kulekawo, kitegeeza ennyumba eba ekoze eki? Ebeera demolished, eba evuddewo. Ekitegeeza nti ennyumba teriiwo olw'obutabaawo kwaki? Kwa mpagi w'ebisenge. Empagi kyekintu ekisaaniddwa okubeerawo, kyekiyimiriddeko ekintu dhaatu shay'i, kyekiyimiriddeko ekintu ekyo kyennyini. Ogamba nti ennyumba yeeri balengera ebisenge n'akasolya kaayo. Leero kati waliwo ennyumba zonna si za busolya, kati zikalina erina akasolya edda. Ekitegeeza nti empagi zaayo bisenge. Ekitegedde? Kyava tugamba nti wa min adamihi al-adam, era nga n'obutabaawo bwayo bwa mpagi eyo bukakasa obutabaawo bwa kintu ekyo. Exactly. Oli bw'aleka empagi mu sswala, empagi yo n'agireka deliberately ng'agenderedde, oba n'asala n'akakasa nti aleseeyo eraaka n'atayimuka kuginona n'atuula butuuzi, enswala eba nfu completely. Ate n'abamanyira ne baawukanamu opinion zaabwe ez'enjawulo nti omuntu bw'asaala n'afuluma masijidi n'ayisawo ebbanga n'agenda okujjukira kati mathalan tetwavudde eri waffe gye twasaalidde naye ne tutuuka wano ne nzijukira nti nasadde dhuhuri naye naliseeyo ki bwe nfuluma studio wano nnakuddamu esswala eyo buto ala hasabi arai ulama. Naye abamu ne bagamba nti bw'oba ng'ofulumyemu katono eddakiika ezitawera 10 n'ojjukirira awo nga wakafuluma n'odda saali empagi eyo gy'olese ejjuuliriza oddemu otole salaamu. Wallahu ta'ala a'lam. Onkitegedde bulungi? So kitegeeza nti obutabaawo bwa mpagi eri bumenyeewo ki? Bumenyeewo esswala. Bw'ebanga empagi emu, kuba esswala erina empagi ziri 14, si bwe kiri? Empagi ze 14, obutabaawo bwa mpagi emu bweti butta esswala yonna. Oli butya ku busiraamu mu mpagi 5. Oyinaga nti nze ne bwe siwa zaka nga wangadde ebbanga lya myaka giwera 5 sente azirina naye nga tawaki deliberate ate nga akimanyi olowooza bw'aba tagiwadde tumbalire mbasiraamu oyo hakadha huwa. So obusiraamu empagi eyo kyukiddemu tugambye nti bayita empagi huwa ma yalzam min wujudihi lwujud, kyekyo ekikakasa okubaawo kw'empagi kukakasa okubaawo kw'ekintu ekyo kyennyini. Wa min adamihi al-adam, n'obutabaawo bwa mpagi bukakasa obutabaawo bwa kintu ekyo. Tunyonyola kigambo mpagi naye mu musomo gukulu gwe tuliko olwaleero gugamba arkaanul irithi, empagi z'obusika. Tusoose kunyonyola empagi, ekigambo mpagi kitegerekese. Wa arkaanu al-irithi hiya ma la yatahaqqaqu al-irithi illa biwujudiha. N'empagi ez'obusika ze tuyimirirako ga nti obusika kati weebuli oba tebuliiwo, ze empagi eziyimirirwako nga tezisobola kubeera, obusika tebusobola kubeerawo okuleka ng'empagi ezo
weziri wahiya era ze zino wammanga zetugenda okutemaatema empagi esooka ziri 3 wahiya 3 ziri 3 jamaaha al-allama Muhammad Burhani omu ku bamanyi ayitibwa Muhammad al-Burhaniyu yagamba mu kitabu kye rahmatullahi alayhi fi manzumatihi awandiika ebitontome yagamba nti wawarithun mawruthun yagamba nti wawarithun mawruthun yaga wawarithun muwarrithun mawruthun ako kayimba yagati wawarithun muwarrithun mawruthun naga arkanu ma dunaha tawrith yagamba wawarithun muwarrithun mawruthun arukanuhu ma dunaha tawrith yayogera ebigambo ebyo mu kayimba n'agamba nti n'oyasikirwa n'omusika n'asikirwa n'ebisikirwa z'empagi ez'obusika nga singa ziba teziriiwo obusika tewali okawulidde ako agambye nti wawarithun n'omusika muwarrithun ng'ogasseko n'oyo gwasikira mawruthun mpozi n'ebisikirwa arukanuhu nga z'empagi zaabo obusika agambye nti madunaha tawrithun nga we zitali obusika tewali obukategeddako so arrukunu al-awwal mukunnyonnyola mu bufunze tugenda mu maaso empagi esooka mu kuzitemaatema katuzirambululemu abantu basobole okuba nga bazitegeera agambye nti empagi ez'obusika ziri 3 esooka al-muwarrithu wetusoose naye muwarrithu omumanyi ye mufu we basikira okitegedde wahuwa almayitu alladhi faraqa alhayata haqiqatan aw ulhiqa bilamwati hukman kalmafqud agambye nti empagi esooka mu mpagi ez'obusika ye mufu ye mayiti efudde manyi omufu afa lumu naliko ku university awo nga tusoma n'abayizi mayi bwe tuba tusoma amasala eryaga nti halaka halikun halaka halikun omufu azikiridde omufu afudde oli nagamba nti omufu afa atya seka tosobola kyebuuza ekyo omufu afa atya naye nno nze kambawe kubanga ekisubi bino erina Qur'an omufu afa tukijjawa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an sura Zumar nariga nti innaka mayitun wa innahum mayitun innaka yani innaka ya Muhammad anta mayitun bi'tibari ma sayakunu hada fihi balagha nti gwe Muhammad oli mayiti awulidde wa innahum mayitun era nabo nazo ki mayiti anti nabbi sallama abasajja bamujijanga abawarabu bingi nnyo ne suratul Kawthar era byegiyogerako awo nga bamuyita ow'enkuggu bamulabanga kwegamba bwafa abajja kuba azikiridde nga taliseewo musika onkyagedde bulungi sallallahu yamukakasa nabga ndidda ya Muhammad innaka mayitun otwogedde essaawa zino osobola okuŋŋamba nti waliyo omuntu yaliwo mu jahiliya period mu kiseera ekyobutamanya saawa zino ekyo kyonna kikakasa bukakasa kino Allah yayogera mu Qur'an so innaka mayitun mazima gwe Muhammad oli muki maanahu satamutu ba'da hinin wa innahum nabo mayitun maanahu sayamutuna ba'da hinin era nabo wakola ki kati bwe tugamba nti omufu afa era oli bwakuyita tiwayi mayiti naye tusobola kiyita muntu owayi mayiti gwe mayiti soko gye tekiriyo lwaki newankubadde ng'ojja kufa kirungi akuyita ki erinnya lyo nti wange jangu hakada so nolwekyo embeera esooka tugambye omuntu ng'afudde ng'ate okufa kwe kwekakasiddwa gwe tugenda okusikira wahuwa almayitu alladhi faraqa alhayatu haqiqatan nga yeekakasiddwa nti akoze eki okimanyi waliyo abasikira abalamu waliwo ayinza okwanguyaako nti gundi naye tafa twagalagabana bintu tafa kati bwe bafuna engeri gye bakubuzaamu mu ddwaliro awo nebagaa nti banaye yafudde
awo n'olukolaga abaguju bana ababba ebintu ono kiri abadde akyagala oli abadde akyagala naye kyennaku bagenda okukola nti abannange yeyasimudde yazze engulu olwokola otya bwabadde babiri so almaitu lhaqiqi omufu eyekakasiddwa nti afudde au ulhiqa bil amwaati hukuman kalmafqud oba nageraageranyizibwa ku bafu okusinziira ku nnamula ng'omuntu eyabula. Omuntu ayinza okuba nga yabula abamanyi bateekawo ebbanga eri omuntu aba abuze n'aba nga takyalabika ng'abuze ku bantu be ne babeera nga baga nti omuntu bw'aweza ebbanga bwe riti okusinziira ku gye yalaga bapima olugendo ebbanga lyamaze emyaka gye gyabuliddeko ne gye yalaga batundire n'entambula gye yakozesa okugenda okutuuka eyo gye yali akola ki idha kana wasilatu almuwasala alladhi istamalaha yani tusabbibu almauta fi lghalib bwe kibanga engundi gye yakozesa entambula nga kizibu nnyo omuntu okubeera nga awona muyo obanga singa befunye akabenje omuntu akola ki asaanawo balina ennamula era bwabanga entambula gye yakozesa nga sigamba nti bakozesa ntambula kiwa ki era nawe waliwo ki ate bwabanga yabula nga gye yabulira waliyo embeera eyinza okuviirako omuntu okubanga yamutu ghaliban era nakyo kirina ki hukum so kyetugambye nti au ulhiqa bilhukum bilmayit oba naaba nga omuntu oyo alamuddwa mu baki mu bafu okusinziira ku mbeera ng'omuntu eyabula nja kuwaako omuntu omuhukum munnaffe mathalan tukize nti taata waffe yabula waliwo omu ku baana ku biraali awo yabulwa kitaawe yuqal aga nti yabulwa taata we akuze ebbanga lyonna lyamaze kubanga muto n'ategeera nga kitaawe tamulabangako hatta al-an lam yashhadu walam yanzuru ilayhi tamulabangako wonna naye omwana bwenjogera ayinza okuba ali myaka nga 2 myaka nga 20 talabanga kuki taata we kakati ma hukumu dhalika tulamula otya wabanga kitaawe yabulanga emaali yagirika kubanga ekitegeeza waba talabika kituwa ebintu bingi onnamula y'omuntu abuze one an yakuna alwasilatu atawasulu bainahu wa baina ahlihi munqatia ateekeddwa okubanga wakati we n'abantu be tewaliwo means of communication naye kati olwaleero nzoga nti wali means of communication ng'omuntu gyali mulamu ne bwasindika mailbox ne bwakozesa simu ne bwakozesa intaneti ne bwakozesa post office byonna kati buli kimu okwakolako n'emirembe egyakola ki egyakulembera so omuntu okugamba nti abuze ku mulembe gwaffe guno si kyangu okuleka nga asibiddwa waliwo okubula gwa njawulo nti abuze naye yasibiddwa oba otegedde bulungi ayasibiddwa abaayo oyo abaayo exactly naye ntiolizaga nti gundi yabuze atya hakala naam tugenda ku kyokubiri seeka empagi esooka oba etegerekise abawuliriza bajja muli tubuulira empagi esoose tugambye ye muntu gwe tusikira gwe basikira ate nga ye mufu akakasiddwa nti afudde kitegeeza waliwo involvement y'abasawo abakakasizza nti kati ono oba khibra alkhubara abantu abayina obukugu oba obukenkufu mu muntu okumanya nti omuntu kasite munyengaziwa nga atundde bwati nga n'amaaso gali waggulu kiba kiraga nti akoze eki entonesi wezisirika nti twakola bye tugamba nti annyogoza ebigere kuba bye tumanyi akalambadde aba akoze eki aba afudde haqiqatan nga yikakasiddwa nti afudde oba nga ageraageranyiziddwa mu bafu tumukakasaako nti mufu ng'eyabula oba olubuto olutali luzaale nze maama wange edda yatunyumiza naddala balina muganda waabwe yabula ng'alina emyaka 3 n'agenda bweyagenda tebaddamu muwuliriza ne banoonya omwezi gumu 2 mwaka
n'essubi ne libavaamu libagwako ne bateekamu amaanyi nga we basobola naye tebaamulaba. Naye omukadde yasaba edduwa n'agamba ayi Allah nkusaba nga bayiseewo n'emyaka ng'etaano omwana wange waabanga gyali nsaba Allah omukomyewo mulabeko bw'afaanana kuba yabula alina emyaka 3. Allah mwabagamba nti tayanukula dduwa waayitawo emyaka egiwererako ddala. Naye omuwala oyo yafuuka omukyala era n'azaala abaana 3. Yamala ozaala abaana 3 bulijjo yali anoonya wabeera ng'abantu baabamanyi gye yagenda eyo yalaba ennaku nnyingi nagaa kati kansalewo nkonsatratinge noonye bazadde bange kuba yali muto nga takyamanyina gye baali babeera. N'agenda ku leediyo emu n'alanga bannange bazadde bange nzijukirako amannya gano na gano era bwe muba musobola banfunira tujja kukola ki. Kati Allah yasaasira abawuliriza babaako ku leediyo nga bwe batuwuliriza ne bawulira ne bamukuba ekika bagamba naye nze nawulidde omu yawulira mu b'ekika n'agenda n'abagamba nze nawulidde bannange ng'omuwala ali ku leediyo amannya ge twamutuuma alina relation ne famire yaffe n'eyaffe yennyini twandigenzeyo ne tukola ki ne tulaba. Waliwo omu ku banneiba bange ate yali musiraamu waffe nga musaaze waffe naye Allah yamuggyako omwana we yagera omwana oyo baamubba bubbi kyali kiwolo kitunga kikuze ndu mwana ali mugumu kumanya kakasa namulabako nga mwana atandise okulaakulaawo omwana ogumu kitundu aba atandise okubaako nekyategeera ekitonotono oba ebiri naye ne bamubba omwana ne bamutwala ne guno gwakatamulabanga. Wabula yaŋŋamba seeka nkole ntya ne mga asala istikhara weebuze ku Allah naye yaŋŋamba nankubyeko nawe nti seeka nsaala naye omwana wange gyali tebaamusaddaaka kuba buli lwensaala mulaba ng'alinako waali ng'azannya naye simanyiiwu ne bwenzuuka sinza kulikolinga kitundu kiwaali naye nga Allah amundetera nga gyali muki mulamu naye nga baamubba n'asoba n'asaba edduwa eza buli kika tusaweya omutima bwe gwakkakkana n'agamba nti Allah mbikwasizza byonna yasinga okumanya fabihawanima bibaayo byonna naye tumanya ate asobola okudda baada hinin kati kuba egyo emyaka nga gyenkugambye yakoma baamulaba alina emyaka 27 we baamulaba Allah yamugezesa n'azirika ng'alabira ddala beebo abantu be. Naam, empagi eyokubiri Sheikh nga tugenda mu maaso alwarithu omusika. Oli abadde asikirwa tumunyonyoddeko nnyo abantu kakasa bamutegedde kati tulinayo omusika wa huwa almustahiqu lilirithi hina mauti almuwarrithi. Again, wa huwa almustahiqu lilirithi hina mauti almuwarrith. Ye muntu omusika ye muntu asaanidde okubeera omusika mu kaseera gw'alina okusikira waafiiridde. Okategeera bulungi awo ye muntu asaanidde yaliwaho shuruutu naam zonna ezimusobozesa okusika. Naam ye muntu asaanidde okubeera omusika mu kaseera gw'alina okusikira wakoze eki waafiiridde. Min al ahya haqiqatan mwaba abantu abalamu abaliwo. Min al ahyai haqiqatan mu bantu abalamu abaliwo. Aw al mulhaqu bihim oba omuntu ayinza okugeraageranyizibwa mu balamu hukuman kal mafqud wal hamli. Oba oyo ayinza okugendako ennamula y'abalamu oba ayinza okugeraageranyizibwa mu balamu ng'omuntu eyabula nga bakimanyi gyali nga tubuze bubuzi naye nga gyali mukyegedde bulungi nga newe yalaga bakola ki bamanyiiwo naye nga bamaze just ebbanga nti bakola ki tebakommunicatinga. Awul hamli oba olubuto. Olubuto fil ghalib ennamula yalwo tulutwala nti lulamu okuva olunaku
lwe luvaayo ku lubuto lw'omukyala naam lukakasibwa nti olubuto luki lulamu paka nga tumaze kukakasa nti olubuto si lulamu naye nga hukumu esookera ddala fil ghalib hayati naye abeera musika exactly naam abeera muki musika Musika. abayo abagaba emaali batera ogamba ebimukwatako tebimukwatako lubuto oyo gwolaba kasita abeera nga nannyini maali oba nannyini kufa asikirwa nga ye nannyini lubuto oyo lubuto oyo abeera mu basika be kituufu ddala era waliwo engeri emaali gye temwatemwamu nga ne lubuto naye bamukonsidarinze kakati tebagamba nti oyo lubuto yamanyi obusiraamu bwe buto bwebukola ki bwe butambula bwe butugamba so tugambye omusika oyo ateekeddwa okubeera nga mulamu ng'era ali mu abo abateekwa akagamba abateekwa kali mu bolaketi oba kaliko ebigenderako kino kitegeeza tulina ebikufuula ateekwa byebiki ebitujja biraba mu maaso ne tugamba nti oyo naateekeddwa okuba nga mulamu akeekakasibwako nti mulamu awul mulhaqu bihim oba ayinza okubeera nga ayina ennamula oba ageraageranyizibwa mu balamu kalmafqud ng'omuntu eyabula awil hamli oba olubuto olusangiddwa nga terunazaalibwa abo nno be bamu ku basika yempaji eyokumeka ekitegeeza nti wewatabeerawo mufu tewali basika era newatabeerawo basika tewali busika si bwe kiri tayib n'empaji esembayo arukunu thalith almirathu wahuwa alhaqu almawruf obusika nga ebisikirwa attarika wahuwa ma tarakahu almayit min amwalin nga byebyo omufu by'abaalese oba twakinyonyola ku mulundi guli abantu abasinga tebamanyi kibayita busika batugambye ono katulayo njagala kitegeeru atuwuliriza nti empaji z'obusika eyokusatu bakiyita emaali erekeddwa alhaqu almawruth ebisikirwa wahuwa ma tarakahu almayitu min alamwal walhuquq nga yebyo omufu by'abaalese mu byobugagga n'ebyo byayinako obuvunaanyizibwa byayinako rights byayinako haqqi ye wadde si bibyo byonna naye nga naye ali ku abo abalina okubaako neki ne haqqu athabitu lahu shar'an nga haqqi eyo yamuweebwa mu mateeka nja kuwa ekizampu abamu kiyinza obbalema okutegeera kwe kubeera nti omuntu mathalan oli n'agamba nti gundi ennyumba eyo ngibawadde naye ngibawadde ne gundi ono mwenna mulinako rights kyenkanyi newankubadde enzimbye eyange naye ennyumba eyo era nsigala ngirinako ki haqqi kitegeeza bwe tuba tugipangisizza tugabana sente zivuddemu wakati eyo bayita haqqi rights zonna omuntu zaba alina ku kintu gamba nti khalat min taalluqi haqqi ghayrihi ate ng'ekintu ekyo kirina okukakasa obulungi nti mu bisikirwa tekuliko haqqi ya muntu mulala ala ma sabaka bayanihi fi taarifi tarika nga bwe twakinyonnyola bwe twali tunyonnyola ku kibayita attarika ebirekeddwa omufu fahadihi al arkanu thalatha la budda min ijtimaiha hatta yatahaqqaq al irith nti empaji zino nga bwe tuzitunuulidde esatu ziteekeddwa okutuukirizibwa n'okukakasa nti zonna weeziri ziyimiridde olwo nno obusika bulyoke bukole ki bubeerewo wa idha fuqida ahaduhuma intufiya al irith singa emu ku zo ebulawo obusika tewali bw'ofa nga tolinaawo kantu konna kokoze mu nsi muno nga tolinaawo kantu konna naye n'ofa ne bwe olina abaana kuba abaana tumanyi bye basika bye baddako ne bwe olina abaana baba bagenda kusikira ki tewali okitegedde bw'ofa